Winnie NWAGI nga mumanyi era yavuddeyo n'agamba senga kakutanda n'obeera nga teekanyuga akacupa ku stage oba akacupa ko ne kankuba mukwano ogenda kinnyonnyoka. N'agamba ngenda kubeera nga ntambula ne security lwa nsonga era kibavunaanyizibwako okunkuuma oba njanga bateekamu abantu. Mukwano bakwate ng'okakwata. Bakwate ng'okakanyuga kuroro joyige somo. Nenga mukwana, welcome to my channel. This is Patricia's latest and it is Trisha here. Make sure that you don't forget to subscribing, liking, sharing, atilo tapping notification bell. Oberenga ate ofuna notifications. Bluente ka HPA kweno channel. Katulaba te Winnie NWAGI chagamba. I'm ready. Like I'm ready. Like muyimbi ye naina abera ne security. So whenever ngenda mbitundu bwe ebifaananyizibwako ebisobola okukola ekintu ng'ekyo, I'll be ready with my security. So in case okwatibwa ng'okakwata kubanga abantu bajja kuba babaamu kitegeera, nsobola okusalawo nti babeemu, nsobola okusalawo engeri yonna kitegeera kubanga nina right e protectingibwa kuba nina okubayimbira. Agenze nafuna ekibuuzo nti Winnie NWAGI owakati alabika si Winnie NWAGI oli gwe twatandika naye, alabika kati yakyukamu ng'oli yali soft wabula ng'ate kati ow'ennaku zino mubi nnyo. N'agamba nze nno bwentyo bwe nali nga kubadda munnange even before I started singing n'ebiseera biri nga nkyalinya ne taxi nze nga bw'ojja ng'onkwatako kati omanyi bino abasajja bye bakwatakwatira abakazi, oli najja nakona kabina, oli nayagala akwate ku bbeere. Mukwano nze nakuba n'omusajja oluyi. Yes, wojja nga you're disrespecting me mukwano, I react. Sekirusa nnyo bwentyo bwe ndi nze kuva dda. Even before the music ku kyalo, let me give an example. N'abasajja abamanyira abaana abato, omwana ayitawo n'amugamba ebigambo by'ekisiro oba n'amukwata kabina. Nze njukira bulungi nga nkyalinnya ne taxi. One day I slapped a guy nga nkwata kabina mukwano. Nali siri muyimbi. Era toyinza kuŋŋamba mbu mbola okuba nina amalala mbu if I'm disrespected in any way, I react. Kitegeera. Sometimes I don't. Munange bwe nzija okuyimbira tolowooza nti nno nzijja kuyimbira bwerere. Nina music gwe nkola ate gwe munyumirwa, so ne baŋŋamba nti jangu oyimbira abantu era ne bansasula. Mbasize kubeera nga ate omanyiira. Mukwano beerako ne respect. Kiddamu kino nakibagamba dda. Sibama respecting munne. Tekitegeeza mbu ba artists be balina okuba ne respect bokka. Ne ba fans balina okuba ne respect. Kitegeera. Kubanga tusaamu effort tebatusasulira bwerere ssente okujja mu kivulu. Bansasula olwokubanga nina music gwenja okubayimbira kubanga abanyumira. Ate jjukira music tetubakaka, sikukaka kuwuliriza music wa music yakwata ne bw'oba toyagala. Neyanziza abampa ssente ntemutaddemu kamanyiro kubanga nekolera ezange so bw'ojja n'ompa oba tonyambye neyanziza bw'otazimpa na kamanyiro. So zino manyinyiza zikime sana akukasukira ssente ozisigazanga muziwabeewo. Sakolinde waliwo abadde agamba nveeyo jangoddeyo oli kunze gwebatasudde eddago yasamira. Come on. Abayimbi bo batabuse ate this time around jinza obutaba migere gyokka. Mujjukire Saha yagambye kati atambula n'ekiso ku stage ne jambiya ye. Abantu baagala okujja okumubuukiramu nga akusendesa jambiya ng'oddayo. Naye nga mukwano nkujjukiza nti weerabira kubanga ate subscribing or liking and sharing, tapping a notification bell obeere nga te ofuna notifications buli we nteekayo video empya kweno channel. Thank you so much for watching. Bye bye.